bachoze mu video munnange. Omanyize gange nze sala nnyo kwogera nsonga nga sijinako omutwe n'amagulu. Already confirmed. Information gye nakafuna ate nga nange njerabiddeko ddala akwatiddwa era nga zijja kuba saa 8 ogw'ekiro wano e Uganda bajja kuba nga amaze okutwala ku ssaawa Entebbe. Kati ng'olobani abamukimyeyo bamukutte soyina omanya bamukutte kati ebirala tulinde ebigenda okuddako naye ndowooza information esinga tujja gifuna olunaku olw'enkya ng'obudde bukya wano e Uganda. Neepatiriisa ebyaddala nange ntiddemu. Tuyina okwegendereza kubanga tenyinza okugenda ku nsonga eno eri bweti nti bannaaye nze Barista Timo sinza musalira musango kubanga sirina kyenkimanyiiko. Buli muntu era asobola okwogera endowooza ye kuba buli omu ayogera endowooza ye kyonna gye kiri. Naye nze nganze kyesinga okumanya Barista Timo ebintu bibiri yabikola omulundi gumu. Yayogera out of fear ne out of ignorance. Out of fear kwe kutya, out of ignorance kwe butamanya nti oyinza okukola statement emu ate guno mubi nnyo kubanga bafulumya ekigambo kizibu ate okuddayo. Kati ate bakijja nekikwatagana ne guno omulembe gwaffe guno oguli civilized esokulwa ne mu kamera nenjogera ekintu obujulizi buba bumala. Kati bwe bagambye order from above kitegeeza anagambye government diversion esimanyi. So n'olwensonga eyo badde basakusoke tubeere bakkakkamu tulabe banaabanga atusiddwa Uganda tulabe ki ekigenda okukola ki tujja kuba ngasobola okulaba ki ekigenda mu maaso naye nga nze simwagaliza kugenda munda oba kumusiba oba kukola ki wabula ebibuuzo ebinaaba bimubuuziddwa biri wakati w'abantu basatu Katonda we omulamuzi ne bapuliida be oba be bayita baloya kubanga byavuddeyo n'ayogera abadde biyitirivu nnyo byo yennyini ebigambo byayogedde bisobola okumuletera bye byamuletedde obuzibu. Kati bwana batuuse mu kooti bwana balina baloya bajja kutoba n'omusango ogwo naye nze simwagaliza kibi. Mu vidiyo zonna zenkoze eno ekyasinze obumpi naye erimu amagezi mangi nnyo giwa obudde okugitegeera. Laba ebigambo bino ebintu ebikwatagana ne politics. Ewanyo waawo bano abasajja batemu tebalina kyebeeguya. Bano abasajja batemu wotukira okuba Icuri amasasi 13 13 bullets omusajja omukadde gw'osobola okuwa oluyina afa wotukira mu kuba amasasi 13. Bano abasajja babi gana gasajja gabi. Wuliriza bulungi wuliriza. Nekubira Icuri essimu yino nemukubira essimu yino nemukubira Jajja oli luddawa nangamba Barista nakulinze dda obedda ndi wano okulinze. Icuri twayogedde naye emirundi ejo okuva nga ndi ku boda emirundi ejo jejino zizino essimu 3 zizo yankubidde emirundi 3. Kantandike na kuyambako mwana ono bw'aba alina ab'eŋŋanda bw'aba alina ab'emikwano abamuliraanye oba omukyala oba omuntu yenna amulumirirwa era amufaako asooka amuggyeko essimu. Ekyo kimu. Ekyokubiri agwana kubudaabuda agwana kukumaakuma agwana kubeera kumpi obutamulekerera ayinza okugwa eddalu. Ekyamazima yagiddemu ekikangabwa yaguddemu ensisi. Kati kino kyekibuuzo kye nabadde mbuuza ku driver. Kino kyekibuuzo nti gwe omuntu gwe wabadde naye ne bamukuba amasasi ne n'otafuna nakutya n'otafuna munansisi n'otensisi wala nga omulambo gwe gukyalimu mu mmotoka n'oyagala ogiyingire ate ogisimbula ogizze mu kifo ekirala. Ekyo kyekibuuzo kye nabadde neebuuza ng'owulira eyabadde agenda omusisinkana obusisinkani bwe yakitegedde nti bamukubye ne bamutta ye yatidde buti. Kabuze kati nyagwe eddalu state gyalimu bw'atayambibwa nnyo ono omulenzi agenda kugwa eddalu bw'atayambibwa nnyo state gyalimu. Ekyokubiri ebigambo byayogera bw'aba tabyogeza buto either abyogeza kutya. Muyambeko omugambe nti Paulo Musisi Media akugambye never ever connect yourself to
to a murder case. Never, ever connect yourself to a murder case. Chakola tachimanyi kati. Chakola tachimanyi kati. Ebigambo byoyogera nti nabadde ngenda kumusisinkana nakubira simu zizino I am the last. Ne bakuba mukwano gwo amasasi gobadde ogenda okusisinkana. Instead of going to the scene okulabira ddala mukwano gwe kituufu bamukubya amasasi afudde n'osalawo olibookinga tiketi odduke mu ggwanga ofuluma ogende. Kaakati ebigambo ebyo byonnyonnyola mu mateeka ku murder case ogenda okubinnyonnyola obulungi okubigatta obeera omaze mu kkomera omwaka mulamba kwebiri. Tunuulira Muhammad Segirinya, tunuulira Posiyano Lwakataka, tunuulira ani gw'omanyawo ali ku murder case. Jayo gwe nokolayo gw'omanya ali ku murder case omuteeke waawo. Olabe ebbanga lyamaze mu kkomera. Olaba omusajja gwe bejjeereza ku Lwakaweesi. Omanye emyaka gye yamala mu kkomera gwe. Ono omwana kyaliko takitegeera. Kyekonektingako tagitegeera. Bwe kiba kyetaagisa kuwembejja mwana ono nga baby ow'olunaku olumu kati kye muba mukola ali mu kutya okutagambika. Naye kyali mu kwekonektingako. Ali mu kwekonektinga ku kintu ekiri very deadly. Very much deadly and much dangerous. Nti kiyinza okumumaza mu kkomera obulamu bwe bwonna bw'aba tataddeemu maanyi mangi na ssente nnyingi. Ne bw'aba ataddemu amaanyi ne ssente ekitinyonyo kisobola omumusira emyaka ekitonenya emyaka egi. Mugambe Paulo Musisi Media amulabudde enswera ekwagala yekugwa ku bwa. Never ever connect yourself to a murder case. Ekyo kyolimu bakiyita murder case. My friend, si joko. Bwe buno kubumu ku bujulizi obukuŋŋaanyiziddwa obulaga nti ekivubuka kino kyandiba ng'omutemu yakikozesa okumanya isima waayi. We tugattagatta vidiyo zaakyo ne tuziteeka mu mpapula zino nga nze looya eno kooti y'abantu etudde yamba poliisi naye kuyambe tagging ebitongole bya poliisi byonna tutandikire wano okunoonyereza. Barista Timo abakuba mu London senga mukwate wajjo. Tugenda kuwuliriza ku bigambo bye bimu okwongera okufuna obujulizi obumukwate emboko twagala za kulubu tuba tugattagatta. Tugenda tandikira ku ssaawa ze bakubiramu Oyisimola Access ssaawa 3:30. We tugenda okugattira omuvubuka ono Sembera sharingira munno kooti y'abantu twasibye naye munesige lawyer akola ya intelligence mu kunoonyereza. Tutandikidde navayo ng'omuvubuka agenze mu hoteli. Naye njagala nkujjukize yavaayo n'akola video n'agamba ayina amayumba emizigo mu makinge gy'asobola okugabirako omukunja atasera olw'okulabira we navaayo basulomu tebamusaba yadde ekikumi video enavaayo ayina amayumba ayina n'ewamu ayina ebintu e Uganda ki ekyakusuza mu hoteli olunaku olwo. Wetegereza ekivubuka kino enkolola gye kyekolozaamu. Omuntu wamala okutemula akola ensobi emirundi 7. Mwetegereze nnyo ekivubuka kino kifiiringa so si nnaku kifiiringa okutya okw'okuba nga kirina kye kimanyi. Okirengera we kyekoloza we kyekotonkosa wewavaayo nebase ku buliri. In fact neba se mu buliri sajje munanga tokwa nagambe omanyi sijja kweyambula kansinyambale wamba kasigalenga bwendi neba kemwe sawa yange ejo sirika n'okusirika obusiro obukuli ya Samira muli watuuse mu hoteli ye Uganda towajjeemu ngatto kivubuka gwe ensojji balamu amagezi. Uganda yakozesezza boda ku nfuufu eri Uganda n'ebinnya noweebaka mu hoteli mu masuuka g'abendi nga toggyeemu ngatto olw'okuba osibye ne fulufiga okooye. Mwabadde mwerigomba ne fulufiga
mwabadde mulwanagana watuuse sawa 12 mu hoteli n'ogwa mu buliri nga togyemu ngatto nga tonywedde mwenge totamidde Uganda ku ngatte ziba zijjudde enfuufu emu bwe mala akole ki manyuke ngene sinkana omusajja Mukama Katonda era olunaku nga toofe oba togenda kufa obe entuuko yo nga tennatuuke bategenda kutuuka bwe natuse mu hoteli okwebaka neebase otwo ne tuntwalira ddala mu kugenda okusisimuka nasisimuse essaawa emu n'eddakiika zange 32 nenga bannange omusajja yaŋŋambye essaawa meka 12 nenkubira Icuri essimu yiino nemukubira essimu yiino nemukubira Jajja oli luddawa nangamba Barista nakulinze dda obedda ndi wano okulinze nemugamba Jajja kitegeeza ono yeebase mu buliri bwa hoteli n'engatto nga talinnye wansi kubanga baali beebaseeko ku kitanda ng'oli nno just okooyeemu ng'ebigere birinnye wansi tofuna bulungi tulo naye oba weebase noweerabira n'essimu ya Icuri kitegeeza wayingidde amasuuka noweebikka si kyo tukyajja mukwate empola intelligence eno kooti y'abantu etudde kiraga Isima yabadde takwetaaga nga gwamwesibako senga yakubidde essimu niyo olaba wazuukuse ng'era stiru tannakubira n'oddamu n'omukubira nga bakubira bakugamba mukubire tumanye waali n'omwesibako n'obawa information ate nabadde manyi ogenda sooka kunkubira essimu ndyoke nzije ng'onompa excuse cause nabadde neebase nga neerabidde nangamba nze nakugambye ngenda kubeerawo essaawa zino wandibadde ojjabuzi munange olwavudde ku ssimu nga nkubira wa booda wange wuuno nga mukubira mga jangu ontwale tugende tusisinkana Icuri nga ninnya booda kugenda kumusisinkana Icuri twayogedde naye emirundi egyo okuva nga ndi ku booda emirundi egyo gye gino zizino essimu 3 zizo yankubidde emirundi 3 yasoose nankubira essimu nambuuza Barista otuuseewa ne mugamba mpaayo eddakiika 2 ngenda kuba nkutuuseeko naye nga wenjogerera nkyali kumpi na Makindye secondary sinnatuuka n'eri nangamba Timo kale kankulindeko eddakiika 2 naye wano weeri njagala kukola ki njagala kuvaawo waliwo we bankubidde essimu wenjagala okgenda these were his words owa boda nge yabadde avugana nga naye omugamba eddakiika ntono wandimugambye nga 5 nga tuvuga boda nga omanyi ebinnya by'okusala amalodi tugenda tuvuga boda bubi addamu ankubira essimu ng'olwo ntuuse nga we bayitawo ku Posiyano ku kyaki ya Posiyano y'Abakatuliki awo ankubira essimu angamba Barista otuuseewa Katolo mugamba ntuuse waneewa ekiruddu mugamba ntuuse ekiruddu nga nagenda muwa kifaananyi nti natera mutuuka kanninde nangamba ekivubuka kino olw'amaalo bakitadde mu ddiiru naye kifiiringa giruti omanyi lwaki kifiiringa giruti tekyogera ssaawa wobalabalamu essaawa zikyazuukuse nekikubira owa booda nekikubira Isima emirundi 3 ng'okubira omuntu si kuba muba mwakwogera noddamu n'okuba oyisaawo ku ssaawa kitegeeza ekyazuukuse essaawa emu n'eddakiika nga ziizo kiba kitegeeza buno obudde bwe kyogereramu ekyakoledde bino ebintu tuba tuyingidde essaawa 2 kati olombo owa booda ajja ate abadde awo asimbula ajje akitwale mulungo Isima bakyayogera akyali mulungo ave mulungo abamanye mulungo Isima avuge emmotoka mpaka Kyanja ate bamukuba amasasi ku ddakiika ku ssaawa 3 n'ekitundu ng'ate Isima we yavudde mulungo ayina ebbaala we yalindidde omulenzi ono baganda bange basereebu balina ekizibu kimu waba tayagala kusinkana akubuzaabuza akuwa programu kitegeeza mu mboozi ya kino ekivubuka eraga
Isima yabadde yekubidde dde omutima gwamukubidde dde eri ekivubuka kino nga tayagala kukisisinkana era n'ateekawo embeera n'akibuzaabuza. Kyova olaba tekikuwa ssaawa ntuufu. Omuntu alina ky'amanyi akugamba akola atunula ku ssaawa. Isima baamukubye essaawa 3:30 kyakatunyumiza emboozi okuva ssaawa 1:30 emboozi eri mu masaawa 5. Kyazze mulungo ne kigula ekyennyanja ne kiri ekyennyanja ne kituuka ku woteeri. Wano wengenda okukikwatira tudde awalala ku vidiyo endala. Ng'awo wonna Isima akyali mulungu. Barista oluddewo. Nze kati kansimbule naye manje tuba tulabagana enkya. These were his words. Ngamba tulabagana enkya. Ngamba ne Jajja ntuuse naawe eddakiika ng'emu yokka ngenda kuba nangamba Barista nedda okyaliwo tusisinkane enkya. Kati nze nga nsooka mujja nga mmanyi nja kusambya musisinkane nga tuvuga border speed nga ntuuka ku lawuni nga mukubira essimu eyokusatu nze yagimukubidde nze mwenyini nga mugamba Jajja ntuuseewo ku round about wane ku kidde emulungu nga ngamba Barista nvuddewo naye wuliriza kino enkya ngenda ku beach ewa Nimurodi. Yes, enkya ngenda ku beach ewa Nimurodi nga ngamba naye ng'egyo talina mmotoka nzajja okuvuga ogenda kunsinkane wa Kajjansi. Yes, nangamba nja kwesa ine kuba nja kunsinkane Kajjansi ne mugamba kale tewali buzibu enkya ssaawa 7. Kati olw'okuba nti nabadde ntuuse ku round about wennyini ek'omulungu kugamba wa boda wange omanyi omusajja mu disappoint nze. In fact namwetondere ne mukaa Jajja munange onoosonyiwa obutakwata budde kuba abadde oŋŋambye. Nga mugamba Jajja kale tusisinkane enkya nga ngamba owa boda wange omanyi kye tuba tukola nvuga ontwale ngule ku kyennyanja nga ngenda tugula ekyennyanja awe mulungu nga nzija ng'ekyennyanja okuva mulungu nga ntuuka kunzirayo ku hoteri we nabadde. Kati mweyo transition in fact nakutereka video nga ndi kuki nga ntuuse ku hoteri nekateeka ku sitasi yange abantu ne bakakomentingako nnyo nga bagamba bannange nzize sokola ekyennyanja naye eyaguze ekyennyanja ekiramba ewaka ntuusizza magumba. Ababadde ku sitasi yange balina essimu yange mukimanyi nga banga naye Timo ina omululu Timo kibiki. Kati we natukidde ku hotel we bati nga nkyusa nga neekubako bulungi nnyo enfuufu nga nkwata ekkubo nga kivubuka gwe oyagala gamba ku kitiibwa Isima kyabadde nakyo wamulumbye toweekubyeko nfuufu wowakomyewo mu woteeri n'osooka weekubako enfuufu okyuse n'engoye ogende Kabaala onywe n'okubira ne kyaliwo oyo gwe wakubidde essimu gwe twagala kuba wakoze live noga tojja mwatuukiriza mannya n'owa boda bakyali bali aba gwe yatadde Isima ku waiting n'aba ababiri tubaagala. Kyaliwo ate abadde nammwe n'owa boda yabavuze kyaliwo nga yatuusedde ekyanja n'emmundu akube Isima n'ogenda Kabaala n'oweekubako enfuufu ogende Kabaala onywemu ne ku lucupa ddiru eyiseemu. Twagala kumanya kyekikuddusa. Nangambe nakalabeka video kabaddeko ku sitasi yange nga nkwate kubo nga nkubira kyali wange nga mugamba mwana oli wa kyale nga ngamba ndinte nga mugamba nayo manyi jangu osangu ali Kabaala wansuula nga nakatuuka tunywemu nga ngamba kale kanzije nkusanga awo nga nya boda yange nga nkola ki nga ngenda wali Kabaala nabadde ntudde Kabaala. Bino mbibabuulira abaganda bange nabadde ntudde ku Kabaala bwe bati nga bakansumululira ecupa mbatumye ka disposable natumiza cupa ya kirabu nabadde nywa kirabu
Yongera okujjukiza gwe mukwano gwange yeetaaga okupangisa ennyumba ku bbeeyi ensaamusaamu ng'ennyumba ya mulembe wabula ng'ateyo ebbeeyi ensaamusaamu weetaaga ennyumba ya lunaku lumu wiiki emu mwezi mwaka oba n'okusoba weekwate aba West Apartments munnange basangibwa wali Seguku Katale okuliraana National Prayer Mountain balina ennyumba eziri furnished ng'ogenda nga wooli kwegamba buli kimu okisangamu wabula ate balina n'ezo ezitali furnished osobola bafuna ku nnamba y'essimu 0773022292 beekwate mukwano gwange tojja kubeera ng'ate wejjusa yes